sente zino mugenyi atera mugeyi. There's some people who have money and die with it. Yes, they die with it, yes, but still era obozirese kungulu. Kati kitegeeza nti bw'oba nazo zikozese mu mbeera etaakuleetere kwenyigira kubanga abantu abamu ababeera ne ssente amaka gaabwe tegayingirwamu anoonya bayita ku mukolo gw'embaga teryajja oba omuntu yenna mpabule Bible gye nsoma egamba ssente zaabo the wicked zikyaluka the wicked abatazifuna mu mbeera nnungi oba abazikozesezza obubi you become wicked with the money it will go abazifuna ne bakudaala. Those are wicked people. Yes. Ne waliyo abantu nga ssente zaabwe zizze generation after generation to another generation. Oba even just simple hard work. Obanga ye yennyini hard work you're blessed. Anti so ssente zino bw'otazikozesa bubi. Obubi sigamba nti okyakala okay. Let us all enjoy our money at our own terms as long as you're not infringing on someone. You're not using that money okutta abantu okubba abantu nga sente zifuuse yo power okuyisa bubi abalala. You're not evil. Sente zijja sigalawo.